abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi baffe abalungi aba Dream TV, BTV, wamu n'abatuuliza ba Impact Radio. Amanya n'eddoboozi yenze Nakuya Aida Mpalanyi awamu ne munange Nalumaga Sandra. Tusanso balaba nate mu programu yaffe enganzi abalungi be basinga obungi ababi. Olwaliro tuzze n'omutwe ogwewuunyisa nti watusobola kubanga wali ogulowoozezaako baguyita mpa mpola nsasula. Nja kutandika n'okubuuza gwe atulaba era atuwuliriza. Gwe kiki okozesa ewuwo? Abaana obasomesezza ki? Ekyo nno kye kigenda okufuula eggwanga kiki kye liyina okutambuliramu? Oli wampa, oli wampola, oba oli wansasula? Mukwano gwange Sandra Nalumaga. Tandikirawo. Abalungi abalabi ba Dream TV, BTV n'abatuuliza ku Impact FM, nze nno ndowooza nti omuntu omutuufu yandibadde kunsasula. Because bw'okola onsasulwa. Naye tosuubira kusasulwa nga tokoze. So toli mu level ya nsasula bw'oba tokoze. Oyo nno gw'ogamba ye mutuufu. Naye njagala tudde mu nsonga eriwo wano mu ggwanga Uganda oba mu family. Tutandikire n'awaka we tubeerera ddala. Abaana baffe tubayigiriza lulimi ki ewaka? Waliyo omwana agamba daddy nsasula? Waliyo omwana agamba daddy mpola? Oba waliyo omwana agamba mami mpa? Abaana baffe batandika na lulimi ki? Be basinga obungi abampa. Naye no munnange yembeera yampa si yembeera ennungi omuntu gy'alina okubeeramu. Because abasinga osaba baba tebabikoleredde. Oba kirimu emitendera nti omwana wabanga wa ku level eno n'atuuka ku eno aba ku level yampa. Okuva ku eyo n'atuuka ku eddako aba ku level ya mpola. Okuva awo n'atuuka wali adda ku level ya nsasula. Nze nno ndowooza omuzadde wandibadde osomesa omwana from the beginning n'amanya nti ali ku level ya nsasula waakiri. Abeere nga kimukuliramu amanye nti ave mu level yampa. Because abantu bangi boonoonese nnyo kati naddala abasajja. Kino kankiyiseewo. Nze abasajja bansanga eyo mukubonaga gundi ke nkusanze sikyafudde. Koze sikyafudde. Mpaayo ndeka nsulamu kabiri. Zotakoleredde nkuwa zaaki. Nango nsanze nva ku mulimu because abamu bansanga nva mu kunnyuka obanga akulabye ova performinga ova ku stage naga kati ova kola nze bakufuye waakiri zimpe. Lwaki nzikuwa nga tozikoleredde nga ate nze nzikoleredde? Osanga kitundutundu kye baba bakusasuddeko obaako n'ez'okugaba owa omuntu omukisa oyinza okuba olina omufuukira mukisa kankuwa buwi naye nga tonsabye naye nga tokoze mpa ozza eggwanga lyaffe emabega because buli lowooza mpa n'abaana kyogenda okubasomesa. Nze sijja kulimba kulwanga omuntu wampa atama nnyo. Omuntu asaba buli kiseera ate omuntu wampa abeera tasiima. Bwe kiri omuntu wampa abeera takkuta. Omuntu wampa ebiseera ebisinga n'ekintu kyakusabye takikozesa nga bw'alina kikola ki? Bwe kiri nti amanya nti n'enkya agenda kukusaba era omuwe. So ba big spenders ky'oba omanya. Omuntu wampa oluzifuna nga zispending yawo ng'amanya bagenda muwe enkya endala. Ate n'obuzibu obulala abantu bampa kale abo bampa kyembayinamukko bannaye banafu balungi. Babeera banafu ate balina poko. Nti ne w'oba ng'oli wakumumu osanga ng'akututte ku luuyi olukola ki? Oluyina okumuwa. Naye ng'eggwanga olowooza ffe tuli tutya? Eggwanga lyaffe nayo lyafuuka kati waka tuvuddeyo tudde ku ky'eggwanga tuli tutya? N'eggwanga lyonna lyafuuka lyampa. Naye katusabe Katonda engeri gye kiri nti abalungi be basinga obungi ababi tudde mu level ya nsasula. Because kati ntunuulira bannabyabufuzi ng'ajja oba nga talina kyaleese ku luno ng'azze okusaba akalulu azze okupoteza abantu nti bannaye mu nnonde ne bamubuuza oleese kaki, what do you put on the table? Ke kabuuzo kati akaliwo ennaku zino. Omuntu akugambira ddala fe otuwaaki okulonda fe tujjeemu wano ye kyogenda okukola kino ne kibeera nga kikosa ne state yonna. Ate nga nabo abantu tetubanenya nnyo kiyina emirandira gyakyo gye kikola ki? Gye kivaako. Kubanga nja kuwa ekyokulabirako Sandra. Wembanga ewaka kankuwa ekyokulabirako nti maama wange director wa ssomero. Kiba kikakata ku muzadde wange
okuntwala mu ssomero eryo kaŋŋambe mu holiday lemise ngenda kugenda nsome naye wenva ku ssomero mba ngenda kukola ki mba nnyina okujja nembaako kyenkola mu ssomero eryo oba ngende mu library y'essomero nteeketeeka obutabo nga bulina okuteekateekebwa oba nzire mu accounting muyambeko okugatta figures oba nkola ekintu ng'omwana neenyigiremu Neera kiddayo ku bazadde kuba omwana bw'oba tokimulaze tajja kiyiga gwakola omulimu ne bw'oba olaba ng'omubi teri mulimu mubi gwe gwagulaba ng'omubi bw'oba nga bw'osobola okuweerera abaana bo then gubayigirize bagukole nze nyina omukyala gwe mmanyi akola cakes azikolera n'awakaawe naye abaana abazzukulu bonna omwo era omwana yaŋŋamba omuwala oyo nti ffe jjajja waffe ali mu cakes yazaala mama waffe ng'ali mu cake abakinga cakes naffe tuzadde abaana tuli mu cakes zezimu zino mukyo omwana muyigiriza okukola ne bw'anaaba akusabye ssente ojja kumanya nti at least kyansabye because yakoze kati nno obuzibu bwawe businga ate neera okuva anti bwe mutandika akatono muba mwagala okugejja kati mu kugejja abantu bakola batyo gejja badda ku level ya mpola onompa abakukyabwereere kati avuddeko azze ku level eddako oyo gwogamba ati ayina ka business ka katono ayagala kwongeramu ayina plan ye bweti ayagala kubako kyajongeramu egejje adda ku level ya mpola abazzaamu essuubi kubanga abamanyi nti osanga bwe naakola binaavaayo nenkola ki nensasula era wano eggwanga nga Uganda abantu bangi bye bagenda okgendamu naddala abakulembeze abagenda okwesimbawo era kino njagala mbawooninga emikwano gyange mwewale okwewola bw'oba tolina z'ogenda kugabira abantu fumba bulungi ekirowoozo kyo okiwa abantu ate ng'omanyi ojja kituukiriza funa abantu ab'enjawulo abakusingako amagezi muzimbe bulungi nnyo akantu kamwe kiki ky'olina okukola oleme genda ku level ya mpola bangi bagenda mu campaigns naye nga ssente ze bagenda okukozesa mu campaigns bazeewoze bwewoze mukwano gwange bw'otayitamu togenda kwetuga bw'otayitamu ka bizinensi ka katono ako k'obadde otandikirako omusingo gwo gw'otaddeyo togenda kubanga okafiirwa olaba abantu eggwanga we biri becoming desperate olaba abantu we beekyawa olaba abantu we bakyawa abantu bannaabwe olaba abantu bafuuka ababi mu maaso g'abalala naye ng'agenze bugenzi mpola bangi tubalabyeko nga bagenda mu kampuni ezo eziwala lwakati ezikirizibwa mu mateeka naye olinagira n'akugamba nti bw'oba osayininga towandiikawo nti nkuwoze gamba nti ekizimbe nkikuguzizza oba mmotoka njikuguzizza because bw'onooba okomezzaawo ssente zange nja kuba nkuddiza ki ekizimbe ky'oba emmotoka zo naye tubalabye bangi nga bw'agenda okusasula ssente nga babadde agenda osasula nga beekweka nga balinze kabanga kaggoyo bamunyage bo bakwata ebibyo ate bw'ogenda mu mateeka batojja musinga kubanga ekiwandiiko kigamba nti watunda bw'eba mmotoka wagitunda si wagisingayo kiba kiraga nti watunda so mwebeereremu bantu bange mumanye ani gwokola naye mu nsonga za mpola era weewola mulimu n'abeewola ng'agenze kuba zzaala exactly nyina mukwano gwange yali yeewola buli kyasobola ng'asobola n'okutunda omupiira gw'emmotoka ng'agenda kuba zzaala bwe munaba mutuuse ku leve eyampola nga mwagala kuba zzaala then eggwanga mulisudde mu katyabaga ate nno mpola ono teyandibadde mubi singa omuntu amukozesa mu butiifu bwe ng'ekintu kyonsabye nti nakuya mpolaayo emitwalo 5 ngende nsuubula obuviiri bw'abakyala oba mpolaayo emitwalo bwe giti ngende njitse mu kibiina kyaffe kitambuze sako round buli asuula 10 mbanja kusobola mu bbanga bwe likyokozezza ekyo kiba kikola kankweyo programs za government waloze zereeta yadde nga nazo zibeera fishi tezibeera complete buli yereeta ekoma makati kanjogere ku eri latest ey'emyoga nti abantu balina okugyayo ssente z'emyoga naye ate balina okuzizzaayo so government yebanga ewoza omuntu waki wa bulijjo government mu kuwola omuntu wa bulijjo tetunuulira
kusoomozebwa kyo omuntu ono kwagenda okuyitamu okulaba nga ssente zino zikola amagoba naye wala najjayo ssente za gavumenti najja n'azitta mu ka business ke agenda okutuuka nga renti bamulinnyisizza agenda okutuuka nga emisolo bagirinnyisizza n'abanga yakakagula nga yeerabiddwa osasula KCCA n'esiba edduuka okumala weeks 2 ng'anoonya ssente kati obulamu bw'ono omuntu neyewola ssente ne zitakola bwe kye zirina kukola n'agenda mu bulamu era oba okuddako ate aba yakakagula n'omubbi n'akeera kati okumanya ng'ensi yakyuse n'essimu zino ze tukwata obeera okuttebwa otya essimu ng'omuntu akola pupupu nga ka message kazze mboyagala kwewola ssente nyiga Airtel biki bikyawo MTN Momo biki kwewola kati netubanga n'obulamu bwonna betutambuliramu lifestyle efuuse ya kwewola obeera online nola abawola abangi nga buli w'obikola tududu ka notification wokabikola oyagala ku ssente ez'amangu oyagala school fees akutuddemu oyagala ka business ko katambule oyagala nga byonna mpola mu nsonga eyo ensi yeetaaga kubeera mu nsasula so simpola so omwami Alex mukulu bw'ensonga zino ezampa mpola nsasula ozoogerako ki abalungi be basinga obungi ababi okwewola okusasulwa n'okusaba mitendera 3 gy'amaanyi nnyo bwe tuba tukola tulina emyaka 20 egisooka mu myaka egyo omuntu oba bakulabirira era okkirizibwa okugamba nti taata mpa right emyaka egiddako kuva ku 2 okutuuka ku 4 gyakukola bwe kyandibadde naye abantu abasinga bayinza okukozesa emyaka egyo okwewola naye ate bayibuli etugaana okwewola etukkiriza kuwola okitegedde kuwola amawanga so si twewolenga kakati tuli ku saaki ng'eggwanga olidde emyaka gisukka n'okutuuka eyo waggulu gye gyansasula nsasula in all senses so si just nti musaala nkoze omulimu pension no nsasula olinga agamba emyaka gyange 5 gye mbadde ku nsi kuno olinga agamba Katonda nti nsasula kwegamba emyaka egyo egyana 5 okugenda waggulu gyandibadde omuntu asasulwa bye yakoze mu myaka giri bwe biba birungi n'asasulwa ki ekirungi bwe biba nga byali bibi ojja kusanga ng'omuntu oyo nsasulawe ali negative yes era tajja kusasulwa kubanga okusasulwa olina okuba nga obaddeko kyokola ekirina omugaso eri b'okikoledde ate nga naawe kikugasizza n'olw'ensonga eyo nsasula alyoke naye ejjukira nti ensi mwe tuli bagiyita third world tuli ku ddaala ki tuli kuli abaana bato myaka 2 tukyasaba abazadde baffe nti mutuwe kati ng'eggwanga tulina bazadde baffe abazadde abo abamu babi abamu balungi abazadde abo be tulina abali abalungi be bali mu nnono zaffe nti twava Gindi tuli bano bajjajjaffe ng'abalina bakabaka kabaka Gundi okujja nawo okutuuka wa tulina abazadde ab'obufuzi ab'obumbula colonial powers abo nabo bazadde baffe kakati weebuuza ng'eggwanga tuli mu kiseera kyakugamba nti dadi mpa oba kiseera kyaga nti dadi mmaze okukola maze okusoma nedda kubanga emyaka 2 egiddako okutuuka 4 gyakukola awo omuntu olina okukola ki okukolera awo toyinza kuleetawo mpa kubanga tukusuubira okubanga okuze osomye oteeka okubanga osobola kati okwetengerera
so awo toyinza kubeerawo naki nampa okujjako ng'ate olina omululu ng'emirimu gy'okola oyagala ate expanding ennyo katugamba oba osazeewo okukola real estate n'oba n'omululu n'oga nti bampole n'okumpola nyongera okugaziwa ngaziwe bangi nnyo bakikoze mu kugaziwa okuluusi kitwale ng'ekiswa bwe kibeera enkuyege zizimba ekiswa kituuka ekiseera z'enkuyege ziriwo okuzimba kugaziya teziwuumula naye ekiswa kituuka ekiseera ne zikirema zo zennyini ezakizimba olw'omululu gwazo okwagala okugaziwa ne zizimba ekiswa ekinene ennyo kamuje n'ayingira n'emisota ne giyingira n'amakonkome ne gigobamu enkuyege ate enkuyege ne zisengula kabaka waazo namunswa zigenda tezitandika awalala n'olwekyo tuli ku stage kinga eggwanga owulidde nsasula waliwo amawanga gali ku nsasula kati kiringa kakati ebweru waliyo welfare systems nti abantu abakadde babakola ki babalabirira kyekyo kiringa nti nsasula nkoledde eggwanga lino okumala emyaka gyange 7 bwe budde nange nziriza kyova olanga bateekawo welfare gundi ezo ekitali wano okumanya wano tewali akola tewali na welfare state wano ti omuntu akaddiye tumulabirire taliyo naye waliwo pension ekola ku bakozi ba gavumenti yes webale nnyo ate ne pension eyawukana ku kulabirirwa kw'omukadde kubanga abaafuna pensioni naye nga taata at the same time era babakola ki bamulabirira bwe tuddayo mu bye twabadde twogerako mu puroguramu ezabadde ziwedde wolabira nti abakulembeze bayinza okuba nga tebaagala bantu baagala babaleke mu state eyawampa ekyo nzikirizaganya naawe tonnaba ojja kukirizaganya nange nnyo okwekyo nti abakulembeze okwagala okubeezanga bannayuganda mu mbeera ya mpa ekinene wabanga asukulumyemu agenda mu state ya mpola kubanga tuli mu ggwanga ngwatuuka ku state y'omusasula era addayo uliriza gavumenti bwemala okuteeka abantu mu state eyampa ate ne mu economy neteekamu abantu mu state eyampola exactly okitegeera kati awo wetuli kyokka bwe bituuka mu nsasula ate gavumenti yeyagala ogisasule exactly ng'oyita mu misolo owulidde so si ate kukola ki kukusasula in spite of the fact nti oba ogikoleredde emyaka kubanga abantu abasinga emyaka gyabwe gyonna bagimala bakolera kiki gavumenti then naye ate bw'ossaako abatakola mu gavumenti kubanga wano abantu abakolera mu gavumenti omanye emiwendo gwabwe sigumanyi bulungi naye nsobola okugunoonya obulungi tebasukka 5,000 ku miliyoni 4 ze tulina ezo mu ggwanga abakolera gavumenti tebasukka 5,000 kati abantu bali abalala bonna bali kuki mukulu biki ebireetedde abantu abakozi ate nga bakozi balungi nnyo okubeera nga batambulira mu mbeera ya mpola mu mbeera ya mpa buli lwe bw'aba nga agenze n'alinnyako level n'atuuka wali owasasulirwa era amala akomyewo eno mu mpola anti omanyi waliwo kye tuyita omuze gukula kati bwoba okuze ng'osabiriza mpa ne bw'otuuka nga bakusasula omutima gukutuma kusaba yes kubanga Uganda wakimanyiira nti wakuzibwa olina kuweebwa mu ggwanga mulimu abantu nga bo baakula bakozi nga n'ebyokubawa tebabimanyi nnyo abo banjawulo era bo nga basalawo okukola abo be batono baagala kusasulwa naye nga mu kusasulwa kwe yeekanga mu kukula ayina kudda wali ku level ya mpola era nga buli ke bamusasula abeera asasula bbanja buli ke bamusasula abeera asasula bbanja kyenkugamba abakatoliki bakugamba mpa omwana nga tannaweza 5 nkulaga omuntu alifanga mu katoliki
So ku motherboard yo nga tonaweza myaka 5 bwe kugendako mpa n'akulemerako ne bwokula baga kakyama amamera okagola kamenya yes. Oli mutuufu abazadde baatugana ngo osaba 10 weebale nnyo wabanga otandiikiza ne baga saagala asaba ddayo mangu eri tosaba bwokula nga olina kusaba ne kukugendako ku motherboard yo ne bwofuna ssente era kyokola ki Solomoni agamba mu Bayibuli nti amakubo agamusomera ye muddu afuuse kabaka nti ne bw'ofuuka kabaka nga wali muddu kiri tekikuvaamu ekyobuddu n'olwekyo era obonyaabonya abantu ng'abaddu newankubadde kati oli ki kabaka kyova olaba nti nze saagala banaku mu paliyamenti nina omumemba omu paliyamenti yali eyo nga ntendera mbu kalefe oba olaba twatambulanga mayiro emu manya 5 n'otwala amata yali munyankole tenotwala amata nosooka ogatwalira simanyi parish priest n'okomawo dde wako weetegeka ogende ku ssomero ate ogende ku ssomero n'otambula ate endala 6 ogende ku ki ku ssomero kakati oyo bw'afuna diguri kiri tekimuvaamu alowooza mwena mulina kuyita mu mbeera y'emu akusuubira naawe oyite mu mbeera eyo osobole okukola ki mukulu nti omuddu afuuse kabaka kiriganga kino kyetugamba nti omuntu okuva mu kyalo nti omuntu okuva mu kyalo kyangu naye okumugyamu ekyalo kizibu kyekyo mukulu motherboard y'obuwangwa bwa Buganda kanjogere wano wenva kubanga nyinza okutegeerawoko ennyo kubanga nyina engero z'abajjajjaffe ne bakitange gye batugambanga nti bajjajjaffe balinga basajja bakozi abamu bakomaganga abamu bayiisanga mwenge abamu batundanga mwanyi baali bali basukkulumu era nga tebeetaaga kgenda ku ssomero okubanga bamanyi kye balina okukola era kyali nga kizibu nnyo okusanga bajjajjaffe abo nga bali mu mbeera ya mpola oba mu mbeera ya kati eyo enjogera gyoyogera nfu tolinaga nti bajjajjaffe bakolanga bwe bati abantu abakola ebyo byoyogera ebya bajjajjaffe bye bakolanga we bali nakati abakozi nga bakolera ddala teyeewuula takola kijye bali we bali in fact bangi kakati ffe tulina enjogera eyo enfu nti bajjajjaffe bakolanga bati mu kifo kyogga nti tukola tuti ekyo kye tukola nakati so si bajjajjaffe bakikolanga bw'oyogera nti bajjajjaffe bakikolanga omwana omuto avaako aga nti ebyo byakikadde bwe tukola ekiwulidde si bwe tukola lwaki ŋŋamba bwe ntyo olwaleero tulina abantu bangi osanga ba professors ng'oli mukenkufu waddala nga si teyabyetuuma bwetuumi naye nga amazima gennyini nnyini talina kyayinza kukola kimusasuza okujjako nga wayinza okkifunira oba nga bamuwaddeyo ka research n'agenda runninga ka research oba nga bamugambye agendeko mu classroom asomese n'agenda n'asomesa naye nga 24 of his hours are not utilized fully. Okukola kintu kirala kyawukana n'okumanya. Profesa gwoyogerako mumanyi si mukozi. Kati asobola okuba omumanyi nga tamanyi kyakola. Kisoboka. Oba kisoboka n'okubanga omanyi ekyokkola naye nga tokikola. Kisoboka kubanga tulina kituyita posta ne pasta. Posta ekulaga nti ogenda Kampala naye yo tegendayo. Pasta baga nti tugenda Kampala yali nagendayo naawe. Ayina kugendayo. Enjawulo eyo giraba. Abantu bafaabu abasomyeko ayinza okumanya ennyo naye nga tamanyi kukola. Era kyekibabonyaabonya obalaba. Ate n'asitula nnyo ekitiibwa ky'okumanya ennyo neerabira okukola. Yes. Omwana muyigirize kukola nga tonnaba muyigiriza bingi nnyo. Omuntu yenna kyova olaba wano nti abagagga abasinga tebasomye. Abantu boogera kati nti omuntu si kusoma. Abagagga baffe abasinga wano tebasoma nnyo. Bwe kiri. Nti okumanya kirala n'okumanya okukola kirala. Naye nga mu nsi ze tulimu zino nga Uganda omuntu teweetaaga nnyo kumanya okusinga weetaaga okukola. Mu third world weetaaga kukola okusinga okumanya. Owulidde newankubadde oba olina okumanya somehow naye ng'omuntu ali mu kyalo kikugasa ki okumanya kaakati nti amawulire gayogedde kino naye ng'oli mu kyalo olina enkumbi yaawo
ekyandibadde ekyamagezi kwata enkumbi yo ogenda okole ki okusinga okulowooza okudda ku TikTok mbw'omanyi ebifa mu nsi obuzibu nti kati bwe tuyina simanyi oba kiri kiteereddwamu omuliro abakulembeze nti ebintu bye twakula tumanyi ebireeta ssente tebikyayingiza ebisasula tebikyasasula ate twekutte ku bintu ng'okulima ani aga nti kusasula right now mukulu buli woolaba nga ekintu kyokola kigenda kikubwamu ebituli ofuna okutya kankubuuze gwogamba nti ebyokulima tebisasula mbuulira waliyo olunaku lw'otalya mmere ani aba agirimye oba tebisasula emmere ogigulawo tosasula ssente kati oyinza otekunga nti okulima tekusasula ekirala busomesa nti ki busasula naye omusomesa abeera mu mabanja nga wayisiza ekirango nti wabeera omusomesa atali mu mpola anti kakati abasomesa baagala omanyi expansionism okwagala okugaziwa mululu wayingira obusomesa nga tomanyi bwe bafuna wayingira obusirikale nga tomanyi bwe bafuna kyekyo kirala abasirikale yes abasirikale ogenda okuyingirayo ggwe oba omanyi bwe bafuna era n'olondawo nti nze nja kuba musirikale ate kati lwaki okutuuka eyo n'okompulayini okusomesa si ssente kye bafunamu abasomesa omusomesa tolina kuyingira busomesa kufunamu ssente olina kuyingira busomesa kusomesa bantu ulidde olina kusomesa bantu kubajja ku A kubatwala ku B kubatwala ku C kubatwala ku D kati bwekigenderwa kye bwe kiba kyekyo omusaala ogufofeitinga togufaako kyekimu ne baartist oyingira obwartist okimanyirawo nti kavuyo webale nnyo kavuyo kubanga ogenda kukolagana n'abantu abalina obuvuyo abanywi b'enjaga abatakuuma budde abaagala akagwirawo kati bw'okiyingiramu oba okiyingidde bw'oyingira obubiikira maidia oba oyingidde bubiikira teri bufumbo bw'oyingira obusomesa manya omusaala gw'ogenda okufuna gojja leeti ate nga mutono anti omusaala ogwokumbeza mu mbeera olutalo luyingire ng'olumanyi bayibuli etugamba tonaba kuyingira lutalo sooka obalirire omusaala ogwo gwe gunteeka mu mbeera ya mpola we gunzija mu mbeera ya mpola mba njagala ogazyayo wali nga nyina essuubi nti wona mpola tosobola gaziya omusomesa tagaziya batandike kunsasula omusomesa tagaziya kyogamba munnayuganda essuubi lyansasula lireke nga musomesa n'oba nga si musomesa kubanga kati kategoristogeddenga kati opapye nkugambye ensasula oteekwa okuba nga olina kyokoze bwekiri ne balyoka bakola ki abakosasula naye omanya bw'oba weewola nawe olina gy'olina osasula mukulu waliwo bawa ssente nga naye amazima tewali kyakoze ne bazimuwa bupa ne bamuwa ssente musobu oyo ali kumpa omuntu olina omusasula ne bayibuli ekugamba nti omuddu musasule ng'entuuyo zikyamuli kuki owulidde kati ate nekyo nakyo nekiba ekirala kubanga njagala nkulaga ekyokulabirako nti omanyi nti bantu bangi babasasula nga tebagwana kusasulwa ate abagwana okusasulwa ne batabasasula nga bapoliticians si bokka teri mulala mukulu omanyi politician kyayitamu ofuuka ekyo kyali naye omanyi politician kyayitamu nkimanyi kyayitamu okutuuka gyali ngaani gwegamba nti tagwana kusasulwa level ki nti member of parliament tagwana kusasulwa ssente ze bamusasula lwaki awo mwetwalenze ebyobufuzi mmanyi bitono mwevuge lindako katwevugemu katono wano waliwo abatasaana kati bapaliamenti bonna bamembers ezo ssente ze bafuna tebasaanidde zifu lwaki paliamenti eteekwa kuba voluntary ate voluntary how kati mu Sweden tebawa parliament member motoka omusaala gwafuna gwa bulijjo gwa diguri ye tebamuwaye ne benefit naye Sweden si yetuwa obuyambi wano oba tokimanyi webale nnyo lwaki kubanga bamembers of parliament baabwe tebabasasula ogwo musaala gwa kunyaga bunyazi dindako kati wabagenda ku parliament nga talina mmotoka ng'alinnyawo ka boda train weziri ne gaali ye naye ekyo the nature of their plane nti ensi zaabwe siza nsozi nnyo nga ffe ani agamba nti MP wa Bundi Bujjo akikira saidi ya Bundi Bujjo sinati Bundi Bujjo bayitayo batya ng'oyise Fort Portal ne bweyongereyo ng'odda Kabaale
ezo ensozi omubaka abagenda kuzijjiramu atya kagaali talina kujja eno owema naafu abagenda kikola atya talina kujja mu abagenda kukola atya anti wuliriza talina kujja mu parliament gadgets we ziri zonna tusobola okukola zoom tusobola okukola buli n'ekirala bw'aba anajja mu parliament yes alinye emmotoka yajje yetegeke abeere eno buli kanaku baba tebatudde nti ajja buli kanaku ng'omuntu akola obukozi nti agenda tuwandikibuga n'akomawo yes bagenda okuwumulamu abo abasajja nga bamaze bawaki leave naye nga wano mu kukola wano babasuza n'obasuza ndowooza babawalaawo ensenze ez'okusula ebweru bw'aba avudde bundi bujjo babimuwa byonna okitegeera naye nga sente ze bafuna nazo nyingi nnyo tetezeetaagisa mukulu si nyingi nnyo lwaki miliyoni 3 zaaki okuwa member of parliament agenda zikozesa ki ekyo ekibuuzo nzikiriza tukiddemu Aida nzikiriza ekibuuzo ekyo tukiddemu ku programu eddako olw'ensonga yakadde okay abalungi be basinga obungi abalungi be bakozesa poliisi eyansasula ababi be bakozesa poliisi eyampa waliya n'abasaba okusasulwa nga bye baagala babasasule emirimu gye bakoze tegituukanganye na mutindo anti nze kugamba omulungi omulimu guba gutuukanye n'omutindo totunuulira kibi oli okumusasula tunulira kirungi kikyakoze yes oli okumusasula naye togamba nti wali ate abakola ebibi yes abo tetubafaako kale abalungi nsasula ababikola mpa ne mu nsi yaffe ey'obulamu katonda yatutondanga ebitundu byaffe ebyekyama ebirabika obubi tetubitereka kungulu yateekawo face enyirira yes gye tutambuza naye tetugenda awo nga tutunuulira buli kibi kye tulina mukulu olowooza lwaki bamembazi ba palamenti bano boogamba nti babafuna ssente nnyingi ezitabagwanira lwaki obulamu bwabwe butambulira mu mabanja reason being mululu babalonda naye eri ababatumye ate babanyunyuuta okusinga nabano anti mululu ogwo mululu ate guli wange singa byonna byenfunye mbigabye tabigaba abigaba ani agamba memba palamenti agenda okujja mu palamenti nga yeewoze ku miliyoni 3 agabako ngezi tekisoboka kitya agenda okujja mu palamenti nga yeewoze kati already oyo mufu tagwanidde kuba mu palamenti taligwanidde kuba mu palamenti mukama yeebazibwe amiina